Okay, ku cruise exclusive kwoli Allen Cruise gemanya Mr. Handsome nagamba abana nadala abana abali mu subgroups ezenjawulo celebrity wabata nalabeka ku cruise exclusive nga surprise party siko ebadde mwana wa Maama tenagwa muyino kumenga sure Allen Cruise mbera we namba zange azibera wawo wansao mwabanjagala nadala nga mugendo surprise nga ba celebrities ba mwabana bo mu group ebintu na mbera atembikolera munange mwana wa Maama otherwise Allen Cruise Mr. Handsome manya cruise exclusive kwoli shani ku kamera kwali bulungi nnyo shani ku photography wali bulungi nnyo kubanga ate kifananya kinkwata bulungi nnyo for now njagala mbere nga atemba tusaako surprise birthday party ya mwana muwala Precious Remmy ngonno mukozi wali ku Spark TV akole live wire bana ba team ye and of course bagenze maso n'okubanga abamu surprising mu ngeri y'enjawulo ngenda kubamba funira kubana abatubulire abamugambye eki and abikibe bamufumbye yawo okakananga ali wano mu mbeera abwetyo ngenda kubanga atemba tusaako omukolo gona nga bugenda okubanga kugenda mu maaso otherwise tokwata ku nobyo tokwata ku channel yo tojjaako subscribing kyo yinza okunkolera kyokka myezi 2 mwezi gumu n'ekitundu tuli mu bantu 2 tusobola okukona 5 nga guno omwaka tegunaggwako tukisobolera ddala kale subscribing muganda wange katufune ku baana abamu ko bategese pate batubulire bakikoze batya tovaawo Kale, top light. Remmy. Happy birthday. Happy birthday to you. We love you. Love you. We love you. Wait, I'm not going to put it in the Happy birthday. Happy birthday, Maama. Our MC. Mama Remmy, happy birthday. Happy birthday, Remmy. So bad. Happy birthday. How does it taste?
I'm speechless. I'm very speechless. Bani na bantu bamanya balina Olugambo. What about Danyega? Tubadde tujja batta. Twageza ko Olugambo naye nga tobitegeera nga tuwandika sino white. Wama ku cruise exclusive koli Allen Cruise gemanya webali nnyo kubeera nga twekumirako olunaku olwaleero ebadde surprise birthday ya Precious Remmy. She's a good friend of mine, a very good friend, an old friend. Naye olunaku olwaleero nange babingamba weeks ezo bbiri emabega ne baŋŋamba Allen Cruise tuyambe mukwano gwo nnyo omutambula mwenna ne tukola Olugambo ne tugenda twagenda wa Spice ebyo nabalaganga Spice a surprise nga Lukia ngambi manyi ne tugenda twalina meeting abatuwe ku ssente ngambi manyi weeks bbiri namba ngambi manyi naye nga siyinza ko na birthday surprise y'abaana naye ng'olunaku olwaleero omugole omutuufu omugole waffe Mama Prince omubwati okay naye waali ne jjajja wa Prince omubwati naye waali bulungi nnyo kati katusooke tubuuze ku maama naye atera kuba yabadde mu mupango katusooke tubuuze ku maama asooka atubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo. Mami, how are you? I'm good, how are you? Obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Mwe muli mutya? Tuli bulungi. Mwebale kubeera mikwano gya baby girl. Tubeerawo. Tumulaba nga akutimba ati n'atugamba njagala nnyo Hajati oyo. Ne tugamba nti bannaaye mukwano gwange ku Yidi yandeka yakuleka ne munyiigira ogwo musango ne mugamba ondeka otya okulaba Hajati ngotuufu kasita Katonda bi naye era alina okuleeta Mama Hajati, salamu alaikum. Salamu alaikum. Kaakati kyabadde kitya kyali kitya nange bakinsuddeko busuuzi wangi bakinsuddeko busuuzi mu nnaku ngeezo abaana bajja bagamba ki Hajati baliwo abaana bana abatiimu nga bangamba waayi tugenda kukola kutegekera ni baby Remmy gondi birthday naye eri surprise tobaako gwogamba nange nenkona nga nsirika gwe ng'osirika nga nsirika bweki nga nangira Olugambo oyo buli lunaku naye leero saalukoze mwana waakumeka ye last born wange Uje last born wo baby cheche ye mwana nga asembayo ye baby kakusimba ku ssaawa mmeka olwo zaali ziwerako kumakya subuhi ennaku z'omwezi okyazijjukira lwaliirumu omwaka tuguleke ayinza okunyiigira obulamu bwe Mungu namumpaamu omukisa kubanga abaana abawala nina babiri bokka asatu yesimbalirabire zaali asatu n'omwaka ogwo bwe gutyo naye mwana mulungi nnyo nga bwemulaba bwali mulungi nnyo. Abantu beebuuza mu industry bamubuuza omwami ne tugamba tujja buuza mami osanga yalabako bamulagako banna mwe mwandisoose okumanya
ffe babitubuulira luvannyuma mumubuulize eddala era yabimanyi ayina eddalu ngalalumu kawulirako pulinsi omubwati kawulirako pulinsi omubwati yakubye ebifaananyi ne tubiraba ku social media okwo ne tugamba bannaaye hajati ne muvuma nti abasosodomi yamuvuma tebaavuma bamama tebabavuma ensinga okutya era muganza ojja kunvumya agamba kazi akakadde keeteka mubifaananyi bikyebe wateeva mbitya kubanga muvuma omugamba ki ng'agenda okukubya ebifaananyi nkimugamba ne mugaa ojja kunvumya abantu bajja kunvuma obani yange onaga nti mama tebabavuma konzi bajja kutandikira ku nsi naye bamama tebabavuma osobola okuvuma n'omwana we ne bamuvumiramu naye mama tebavuma muma bavume naye nze yazaalibwa nga sivumwa kyagala kunvuma ki byewandyagadde osibirira Remmy omwana oyo mugamba bwe nti asigale nga mwana mulungi ayagalibwe ayagale ayagalizibwe ayagalize abalala kyemugamba abeere mukwano gw'abantu ate yeewala entalo olugambo asigale ng'alukola olugambo lwalukole agenda naga nti lwe lumusasuza ate njagala mufiiriza okufuna ssente bw'atalukola ku nze kyekyo kijja kuluma nga alina bwakoze n'omukubira essimu n'omugamba abannanga leero mukoze nga bunyiize ne njijjako ne ngenda ku mukutu omulala okola otya mami mbijjako ne ngenda ku ndala nga ndaba byogera sibyagala ekyabantamya kwogera kigambo nga tebakivaako banoonya nnyo olugambo banoonya entalo mukama katonda abaana banoonya entalo kale yeyo mami waffe olunaku olwaleero mami leero nfunye omukisa ne mulabako musoleza kajoijo w'ebibuuzo ogambye obadde onootera okunzijjamu ebyendo onoomwogeza byatalina kwogera mmanyi mwe bannamawulire mwewumuza bajja bakuba nnyo n'abamawulire muno nooza bye mutaalaba muwala we muwadde emyaka emeka gaveemu eki tumuwa emyaka ng'emeka awummule bweba byeyasomerera n'abivaamu ate bwe wasomerera maama agambye togenda bivaamu kakati tugumire bugumizaawo kakati Remmy kibadde kiti abaana bakugambye eki just no mpaka kati nkyali speechless naye ndi very happy inside ndi very happy inside kubanga mu butuufu nze si kyangu kunsurprisinga naye today mu butuufu bankute off guard kubanga engeri gye njagala nnyo okukola ndoza bamanya kabaŋŋambe nti n'ogenda ku MC nga kyekijja okundeeta amangu ne bampa ne deposit abo boolaba baali balaganya sente mmeka twali twalaganya akabeeyi naye ng'omu aŋŋambye omu ku badimeni nti bambi tebayina naye baagala nnyo obeerewo gwogenda okubeera ki surprise y'omugole kuba omugole birthday girl baŋŋamba akwagala nnyo so baagala gw'obojja OMCinge kubanga obere surprise mangu awo otandise okuzitematema budget njagulako kino kyolina omanya era nabagamba nga ennaku ziweddeyo ne mbagamba mumpeerezeeyo deposit okukakasa tebakola bubi nga bampeerezako deposit naye balimba bampeerezaako entini okusinga ennyingi ze mbadde nofuna leero ne baŋŋamba ennyingi ezo ogenda zifunako olwo mbeesiga omukolo gwali gwaki gwali gwa birthday naye nga omanyi birthday tujja n'okola si bungi nnyo naye ojja n'otetenkanya so neŋŋamba okay nja kubeerawo weekend katajjukira 21st nali nagimakinga nga ngamba 21st yali ya Carol Nantongo kuba naye twalina omusurprisinga kati nga ngamba 22nd ninayo omukolo gwa birthday so neŋŋamba my PA biwandike those dates tezimpitako era gyo twavuddeyo ne mugamba enkya nga nkoye naye nkyate nina okukola ki okeera mu makeup nga obimanyi ebyaffe byokwetegeka ogenze makeup nkedde n'olugoye n'entungisa munnange ndabike bulungi omwana gwe bagenda okusurprisinga kumbe bakimazeeko zino engoye ez'okukyusa bazze nazo engoye ez'okukyusa bazze nazo muwala wange ankolera ku dduuka oba antungira abadde mulokwe kuba ali mu team rape kati gwe bakozesa naye nebuza yalutunga atya nga sirabye kuba mbeerawo ku dduuka kale si buli lunaku naye mpitawo naye ndowooza bamanya nti nzija nga alukweka abadde alutunga mu mpalo kati nange ndiweka nzona ate we mukubidde ku makya kuba abadde alina okuba ku dduuka nga nina byenjagala naŋŋamba anchem siriwo ku dduuka bankubidde mangu ewaka nga banneetaaga nenzirukayo kati nange mbadde shocked ate bwe nzize wano ng'ate ali wano naye oyo omwana oyo si mwangu amazike katono gakuyitemu
amaziga simanyi actually simanyi lwaki leero amaziga tegampiseemu lwa nsonga kyeke essanyu limbadde lingi nnyo munda nga sikikkiriza kubanga usually olumu waliwo olumu wenjogera waliwo essanyu eripitirirako oba amaziga ne galemeerayo or something naye ejjukira ntya nnyo make-up nate ebifaananyi badde bikyaliyo nga tetunakuba bifaananyi kati nga make-up amaziga we ganamuyitamu ajja kulukuta ne mukoka w'amaziga tujjukira tutekako leyanga nnya ati nga maama saagala akulukute mu bifaananyi bagambe ye kabadde ani yakakubye make-up ate nga bambi yankubye make-up amanyi Riley so bano abaana ba group bayamba batya aba celebrities bano kuba buli celebrity kumpi abakyala obasanga ne WhatsApp groups ezimamu bano abaana mubasasula era bano abaana babayambe batya nga mmwe ba celebrity okusigala nga muyimiridde Alan Chris kyenyinza okugamba abaana bano eno mitima baana bano tetubanoonya tetulina na gye tubajja tetumanyi abamuna gye babeera naye wobeera muntu mulungi ofuna abakwagala abaana bano eno batandika group eyaabwe nze nga sigimanyi nako batandika group yaabwe mba ndi awo one of them contacted me nangamba tulina group twandyagadde okukola ki okugigaziya tukwagala ffe tetulina kye tukwetaaza nga gwe but we just want to push your brand nti Alan oyinza opostinga ekifaananyi nekigetinga viral naye nga totegedde nootya si mu bubi but in good faith nekitambula oba wakuona atambula erinnya lyo ne litambula nnyo but it's because of them nti when you post something ne bakiripostinga nga bakulaga a lot of love kitegeeza nti they are pushing out your brand so abaana baneno batuyamba nnyo it's not even just with the ladies but everyone owulira cruise ayina Mama Brighton ayina cruise Team Mama Brighton buli omu abana nti naye nga sigo wagitandika beba bagitandika because of the love they have bakwagala mullo abaana baneno lwaki mbagala si baganda bange sintino kikuba muganda wo bakolera sente yes muganda wo yakakatibwako kwagala maama wo your family in brief naye omuntu gwotamanyi nakwagala nga mbutufu wawulira omuntu omulala ne gyotali nga wuli omuntu omulala ng'ayogera creepy nga mwogerako ekibi ajula omutuga okitegeera so you know I'm a very social person, I'm a very nice person, however wenda omuntu nti no ntandiko sikwesiga bankubusabusa I keep distance but once you see nti no you're still close to me kitegeeza nti nkwagala okay kakati Karo Nantongo bannange omukolo gwe nabalaze Remmy yabadde omu ku baali mu lukwe naye naye teyayogera kakati n'olunaku olwali twagala okumanya Karo Nantongo abadde mu lukwe teyabadde mu lukwe kwegamba naye akoze revenge teyakoze revenge naye kasooka tubuuzeko n'oluvannyuma tweyongereyo muli mutya mwenna abatulaba amanya Karo Nantongo awategedde otya surprise birthday ya Precious Remmy nagimanya nga bakatandika ogikolako namanya dda ne bagamba nja kubeerawo naye we watuuka maaso awo yabadde lero si Sunday yes so we watuuka maaso awo n'omukyala gwe nali njogeranga ne bamuyita Neri oba Nela yes namugamba nja kubeerawo naye watuuka Auntie Jean ku birthday yange n'akola ebintu bingi kati n'angamba Karo oyina okubaawo nina gye nkutwala olina omuntu gw'ogenda okulaba ku Sunday omwetaaga mu bulamu bwo simanya nampa ebigambo bingi ne muga kati mugaane ntya okitegera ne ngamba ba Remmy namunnyonnyola kati ne binnemukwasaganya bitya nsooka ne ngamba Nela ne mugamba nja nyinza obutabaawo nenze nga ngambye nze nawe njo kikola ndabe rape mukole ki munnyonnyola kubanga n'omukyala oliba nenga sina bwe ngenda mugamba ki omukyala mukulu ate maama ngamba mugambe ntya naye nga bino mbimanyiko kuva dda naye nze gwolaba kuva jjo sinneebaka naye nakonfaminze kiro nga nakava bwe nti nenkubira omukyala noonyeza enamba ye nga sigiraba neŋŋamba Mahadi ne mugamba noonye namba omugambe bandirectinge nina okubeera wano bigambo ki bye wandyagadde ogamba Remmy wamu nammwe kuba kino kiraga ekifaananyi kirungi bambi ba celebrities mwebeererawo Remmy akola lugambo oli muyimbi naye oluusi bwakyayogedde munnange ane musigala nga mukyali ba mukwano bigambo ki bye wandyagadde ogamba Remmy mwennyini nga siraba bimugamba Remmy ogenze n'ogamba nti abayimbi ba celebrity mwebeerawo waliwo bameka wano ne Vivian Tendo aliwo anti bwe tuli bameka
kati tuli babiri ne Vivian bayise bameka so abayimbi oba celebrity batubanga tuli mu industry emu mulina okubanga mwagala bannammwe kubanga enkeero ojja kumwetaaga so bangi be bayise naye tebazze abamu beekwasa obuntutu obutaliiwo tebalina bwa celebrity bwamu buli omu yeetaaga munne tonyiize no si kunyiiga njogera nnyo amazima ze kalo ninga rape ze seekwekereza so kati omuntu mubulya direct kirungi nnyo n'obeererawo munno mu kintu ekitono ennyo kyaba akuyiseemu aba takuyise everyday kantu kati nnyo vuga mafuta ava wali dda wali omulabe bingi byakwogerako ebirungi gwe gy'otabeera okitegeera ne bateekayo stories n'akubikkirira naye nga naffe tulina dda tegwe tukola okitegeera ne bw'aba akuyise kantu kati nnyo bwe kati tebakugambye nti sasula ssente lwaki oba tojja naye ng'ono oba oyagala oluyimba lwalwogereko ebirungi ojja kwegonza ze ku mukolo gwange yesterday bayise abayimbi bangi ne bembeera nabo nga banga karo tukwagala bane karo bannange karo teri yazze ekyo ngamba nti balina emitima emibi tebaagaliza tebaagala nnyo okwessambu talanti balungi ekyo kiba kikyamu kiba kirungi omuntu n'omulaga kala ye entuufu okusinga pretendinga so kati ze Remmy mwagalako kuba real alinga nze I'm real nze we manjagala omuntu mwagala don't pretend so ku pretendinga nogamba omuntu nkwagala bane rape banange banange rape banange naye nga bakuyita kantu kakati ntosobola kibi nnyo Remmy mbadde nkyagala omwogerako ebirungi mwana ono mulungi oshegedde ate ayina empisa ate ayagaliza so kati kiba kirungi nenkolagana n'abantu nga bano olaba tondabye ku kate ya muntu mate tuzigatta nnyo kubanga abantu si balungi Alan leero birthday waliwo yakubidde ku simu bosibo kale Remmy bigambo kikalo byayogedde bituufu si bituufu Kyenyinza kugatta ku kyakaro she's very real kyayogedde kituufu aba celebrities baneeno kye balina okumanya nti buli omu serebo mu ngeri ye oyinza okuba oli muyimbi ng'oli eri naye ate nga ttiimu ya rape tekulabawo nga yemanyi rape ye serebo okitegeera so kitegeeza buli omu serebo mu ngeri ye no one should shadow another buli omu ashininge mu ngeri ye tekitegeeza nti rape olwokuba kuyise gwe munnange rape ye oba bayagala nnyo oba bano babayita oba kind of nga kadongo kamo something like that mbo bali local kye balina okwejjamu nti no one is local buli omu ayimba music ono ate music ono gwalyako ate osanga na mugago okusinga gwatali local kitegeeza nti buli omu ashininge mu ngeri ye tuwagalize kubanga ffenna tuli mu industry emu ama presenter you're going to need me tomorrow ogenda kuba akayimbako nga nze nino kapushinga bwe nzija nenku credit nga nenga oh Carol kufa kuona is a hit okitegeera kitegeeza n'omulala bana bamanyiza silengira nnyo oba nkola nnyo challenge obwo omuntu nakayimba badde takamanyi n'akanoonya ne bankubira amasimu rape kano kugeddeko kekani naye nga badde takamanyi naye ayagala n'omulala nakagala n'omulala nze nakoze kayimba kono omuvubuka ye easy oyo luno oluliko bbaala simanya kafyu nga naye n'omuntu simumanyi yajja ku station nga simumanyi naye nga nze akayimba nakola ki nakaga era bweyandaba tumbuza sound bweyandaba yasanyuka nnyo nanneebaza naye ngenda okutunulira nnyo omuntu nengamba lindako because mupya nengamba lindako omuvubuka ono nangamba yo nze watumbiza sound naye madamu nsiima kitegeeza akantu kakola ki katambula so tweyagalize tujjeko ekyokubeera nti nze ndi serebu nnyo nze siso wagenda mu bintu bya rape wagenda kubayo baloko nze ngenda eri mu byagonde nedda mukwano rape ojja mwetaaga enkya ng'ate naye takyakwetaaga amina kale katudde wa Vivian Tendo naye atubuuzeeko n'oluvannyuma tweyongereyo tulina Vivian Tendo now naye ku mukolo yazze bulungi nnyo represented olwo kana akayimba kewasembye ofulumya kewasembye ofulumya mulimu oli omwana wa TikTok anti keeko bakayita leero anti mbadde manyi nti ate leero mbuuza leero no the title of the song baliyita leero kanyumira nnyo thank you kaagala nnyo chorus gy'oba mpatandikirawo dali nombalabala kanemu kanabiri sweet nombalabala kaba kanemu kanabiri okay kale tuwebale kujja ku birthday party ya Remmy toyina kuneebaza actually kujja ku party ya Remmy because Remmy is my friend tekiriiko option nti nabadde nyina n'okwerowooza like however tight the schedule would have been but then to making her up because she's my good friend. Okay. Yes. And happy birthday to you by the way. Thank you. Mutandika ddi okwatagana ne Remmy?
It was last year kubanga I think after hajatwa hajao nalinako interview ku Spark TV ate teyandagambwa kale olumusolo meeting omuntu oba nakuwa attitude but she didn't do that. She's a very humble person. Okay. Yes. Ebigambo wandagadde ogamba Remmy. Ebigambo byenyiza on her special day is, first of all, I love her so much. First of all, happy birthday dear Remmy. Naye njagala nnyo okumwebaza kubanga muntu mulungi. She's a good person, like kubanga of course abantu ba media bangi nnyo. Ate kati Alan Cruz nawe okimanyi like ku functions zobeerako okiraba nti siri muntu gw'osanga ennyo, but when tukira okujja she's really a good friend ate mwagala nnyo. Yes. Wow. Kale, any last words to your fans? Okay, to my fans, njagala nnyo kubeebaza okuwagira music wange. Bebale kwagala nyimba za Vivian Tendo zonna. Yeah, so mbasaba bongera okunsupportinga. Good music is still coming. Yes. Okay, Kale, that has been Vivian Tendo for you. Alan Cruz is my name, Mr. Handsome. Mbajisa Cruz exclusive. Acho inokola kwe kusubscribinga choka chobo inokola okubanga ofuna atamoliga wa celebrities agasinga uko kwebyo. Nagambye abana ba groups ezenjawulo ba celebrities abenjawulo muteka birthday parties. The number is very simple. Iyo wansawo josolo okubanga oyitako nonfuna nenziji ekino tukirongerayo ku 11. Jokutumira ku muganda wange Rashid US enti Olugambo otyo omukyala mugambe mutumidde muganda wange Jobs Link UK nawe nkutumiddeko nnyo Shanik photography nkwagala nnyo muganda wange webale nnyo kumbeeranga nga tukubba ekifaananyi wano tukuba ne kibuuka Uganda ne kigenda mu nsi endala zonna otherwise katugende mu maaso n'omukolo tulabe bwe guggwa kale tova